Tukaniza kwa Cosfax 256 ng'olunaku lwa leero tugenda kuba twogera ku bakyala abasinga obbeera abamaanyi mu Uganda ne mu Buganda wonna wabula nga teweerabira batusaamu ensimbi be ba higher level tour and travel agents nga bakuleetedde ekipya ekitegeezebwa nti tambula naffe oba lambulira ku ssimu ng'oyagala okulambula ku ssimu ogenda bakyala ku Facebook yabwe buli kimu kigenda bbeerayo osobola olaba ebisingako awo nga webeetegekera oba okuva mu lockdown babeere nga bakutwala yonna yonna gy'oyagala okugenda ng'olunaku lwa leero sirinze kandi n'omwami omukenkufu agenda bbeera atusosootera n'okutunnyonnyola ebisingako ku ebyo bye tumanyi n'abantu ab'enjawulo be tumanyi ne be tutamanyi abatunnyonnyole ebintu bingi bye mutamanyi wano mu Buganda mu Uganda mu Africa semazinga yonna n'ensi yonna okutwalira wamu kyannaku ate nga kyennyamiza nti mu abaana ba Buganda katuno gwe yambaddeko bulungi nojja kwekanga aliwo abaana bambala bupati bambala ennyambala etali ya mulembe agenda kukiika mbuga wa Ssaabasajja naye nga bambadde ki kale nno sagala kumalira budde abaali ku mukutu gwa Cosfax 256 twagala twabule ekintu kimu nti mugenda kufuna waaka yenna bwino omusengejja omusunsulo obulungi byonna kiwedde bw'otunuulira Buganda erina ebintu byayo erina abantu bayo abamaanyi mu nnono ekisooka Uganda erimu abakazi obukadde 17 n'okudda waggulu abakyala kintu kyamaanyi mu nsi bw'otunuulira ebyafaayo by'ensi yonna eyasooka okuba kabaka w'e China yali mukazi yali mukyala n'akola ebyafaayo ebiyitirivu bye tujja babuulira mu maaso awo bw'otunuulira Africa yonna bw'onaagenda e Burundi ojja kwekaaga nga waliyo pulezidenti omukyala yali afa mukyala Ndadaye pulezidenti wa Burundi bawe bwafa wayitawo ebiseera byali bitono nnyo n'asigala nga yatambuza ensonga so mu Buganda tulina abakyala bangi mu nnono abakola ebintu ebyamaanyi naye ngera kubagirayo omukyala gwe bayita Nanzigu mukyala eyewaayo okulaba nga Obuganda buno busigala nga weebuli alwana atya olunaku lwakya nfuna kabaka wange yali wa munaana bamuyitanga Nakibingo omulwanyammuli nga bamuyitaani Nakibingo omulwanyammuli yali mulwanyi n'afuna abanyolo nga bakambwe baagala kumukuba musaanyawo n'obwakabaka n'agamba nkoze ntya n'adduka bukubirire nnyo n'agenda essese n'afunayo omulwanyi gwe bayitanga Kibuuka Omumbaale wamuwulirako omuwulirangako oyo yali mulwanyi w'amaanyi teyalinanga mmundu naye yalwananga yegweka mugire Kibuuka Omumbaale n'amanya g'amatuufu baali bamuyitanga Kyobe ky'omubazi naye bwe bagenda okumusaba essese wa kitaawe Wannema n'abawa obukwakulizo n'abagamba mba mwagala omwana wange bw'afiira mu lutalo mugenda kumpa ki mujja kumuliwa n'akomawo mu bakyala be n'abagamba bannaye ngenza okunoonya omulwanyi naye baŋŋambye bwafa ŋŋenda kuzzaawo omuntu nkola ntya omukyala gwe bayita Nanzigu mu bakyala bonna yagamba nze nja kuwaayo omwana gwe nzadde okubanga alumirirwa obwakabaka bukole ki bubeerewo ekyo yakikola era Kibuuka Omumbaale mujjukire yafa olutalo yalulwana n'atta be yatta naye enkomerero ya byonna yafa ekyamutta ate era yali mukazi waliwo ekiwala kyali kirungi nnyo nga kinyirira nga kirina akabina bakitanga ng'ebbere ettutu nga kirina ekizige amutega munnange mugamba omanyi njagala kumanya olwana oti omanyi abasajja bwe tulaba abakyala twemalayo era yasobola okubuulira oyo omukyala namugamba omanyi nno luko wewe neekweka olaba mukiraawo waggulu w'ekitooka awo wembeera buli omukasuka amafumu mba neekwesa omukazi n'agamba abanyolu nti yeekweka wano era we baafumita wefumu ne bamutta n'afiirawo mu kitooke kye bayita kalunsambulira era nenjogera ne bagamba nti oli kalunsambulira ng'ekitooke kya Kibuuka bite n'ebyo olaba ebyafaayo bye mutambula nga temumanyi oyo omukazi Nanzigu nakati akyajjukira mu byafaayo nti singa teyali ye buno obwakabaka oba oliawo singa tebukola ki tebuliiwo kati omukyala Nanzigu muwulidde naye ekyebuuzibwa gyali oba yafa naye byenkunyumiza omanye emyaka gye byaliwo omuntu awangaala ennyo kati awangaala emyaka eri tulaba abasinga bafiira ku 87 ng'akaddiye nnyo ng'afa
kati byenkugamba byaliwo myaka gyali 15 golowooza gyali ayina bbanga yafa gyali yafa naye omuzimu gwe gyeguli era akyajjukirwa. Obuzibu bwaffe wano nti abantu abakola ebyamaanyi bwe bafa nga butubeerabidde. Kati omukyalo ono nga bajjeeko omwami Kibuuka atuuka atya obbeera nga yakulira obwakabaka? Omukyalo ono ate si yakulira ate obwakabaka, wabula oyo yakola ekyo kuliwo oli. Wabula bwe baamala okutta omulwanyi oli, kabaka yalina mukazi we nga bamuyita Nannozi. Nannozi era ye Nannono bonna bangu. Nannono kye yakola nga bbaawe amaze okufa, kubanga Abanyolo bano baali b'amaanyi. Bunyolo yali yaki kuva dda yajojobya nnyo Buganda, naye nga Buganda y'amaanyi nemala newangula ki Bunyolo. Era kyovula batulina amasaza gaayo. Ffe twatandika tulina agafaaga, tulina Busiro, tulina Kyaddondo, tulina Mawokota aga. Naye twatuukisira nga tulina amasaza 40 oluvannyuma amasaza 2 gaava ku Buganda ne gaddayo gye gaava e Bunyolo. Tulinyumyayo bo tegatteke n'atubisa bobo teyajjanga balango bajja ne Buganda ne bagisesebula ne bakola ki ne bagiyuzaayuzaamu ne batta n'ebyaffe ebyali wano. Kati omukyalo ono Nannono ye yayamba ku bbaawe Nakibinge balwanyisa Abanyolo ng'omulwanyi oli afudde, amafumu ne gaggwawo ne banoonya emmundu. Kati omukyalo oyo yakola kyamaanyi nnyo, n'akola amafumu paka kabaka bwe baamutta, amafumu gabaweddeko emmuli zigaanye ne bamutta Nakibinge. Bamutta omukazi n'atula ku ntebe okumala ebbanga oyo omukazi Nannono. Kati Nannono ava atya ku ntebe kuba tulaba yali mukazi w'amaanyi ate nga muyiiya? Yes, yali mukazi w'amaanyi naye nnono ya Buganda nti omukazi tatuulako era tosobola beerako, kubanga wabaawo abantu ab'enjawulo abasobola okubeerawo ne bakola obuvunaanyizibwa. Kabaka bw'aba taliiwo mu bwangu entebe y'obwakabaka Namulondo tesula nga tekuli kabaka. Mu bwangu obw'ekitalo ng'ono amaze okukisa omukono wayita ennaku 3. Kati kabaka ngeri gy'ogambye nti omukyala takkirizibwa tuula ku ki ku Namulondo. Kati kabaka bw'akisa omukono mu bwangu ddala tugambe abadde talinawo mwana mulenzi ani ayinza okutuulawo? Kaakati kizibu nnyo kabaka okubeerawo nga talinawo mwana mulenzi. Bw'aba oyo tannazaala waliwo olulayini lw'Abaganda be abali eŋŋoma. Onfuna bulungi, tulina eŋŋoma 3 wano mu Bwakabaka enkulu. Ngenda sooka nkweko gye bayita Mujaguzo. Mujaguzo gwe bagamba nti ono mulangira wa Mujaguzo be baba bali mu lulayini oluli eŋŋoma Baganda boono kabaka aliko ku ntebe nti Baganda boono aliko oba si Baganda be abaana bazadde. In case nga tewazadde kati bagamba nti Kakosa alina abaana 8 alina Baganda be. Waba tannazaala Baganda be bano bajja kukola ki kuli eŋŋoma. Kati bwe waba tewaliko olulayini lwonna nga baddako emabega ku Baganda ba taatabo oba ku baana bajjajjaawo be bayita abaakanabba. Kati nga oyo omukyala ye tumumaze twagala tumanye waliyo abakyala abalala? Abakyala bangi teweerabira nti n'ennambi Nantutulu Mukakingi wabyafaayo kubanga ye yatandika Obuganda buno ng'akumaakuma abantu Abaganda bonna abaali basaasaanye okubakuŋŋaanya awamu. Kyovula bagamba tuli bazzukulu ba Nnambi n'ekintu nti yali mulungi nnyo mu kukumaakuma abantu bano bakuŋŋaanya obbabeeza awamu. Naye kati omuntu agenda ategeera atya nti Nnambi mukyala w'amaanyi ate nga abantu abasinga batugamba ye yatuviirako okukola ki? Kaakati wasomako oli mu bugumyeko omuntu asobola okugamba nze nasoma astrobiology, omuntu asobola okugamba nti omuntu yawanuka waggulu n'agwa n'okkiriza nti mulimu kye bayita enfumo. Olufumo balukunyumiza nga tonnatandika kutegeera kwawula kirungi na kibi. Era abantu abamu bakuze bamanyi nti Nnambi yava waggulu, Kayikuzi yava waggulu n'ebirala ebikola ki ebiringa ebyo. Naye bw'okula n'osoma okkiriza nti Nnambi teyava waggulu, bazaalibwa buzaalibwa. Ne bakugamba nti Nnambi ono Nantutululu yali azaalibwa bakazi Lwendo Semmandwa nga yanyaani ye kitaawe. Era ono eyali kitaawe oluvannyuma yafuuka omusawo wa kintu kubanga yali musawo ng'avumula omusujja. Abengeese bazzukulu ba Kasujja bulaki bamita Kasujja yavumula kabaka omusujja era yatambulanga n'eddagala ng'enkweva. Kati ng'atoogamba mu Nnambi yava mu ggulu bantu teri muntu ava waggulu, bonna baali bawala obaawa
bba ku nsi kintu agenda okujja wano nga Buganda yabeerawo dda naye ekyenjawulo ekyalimu nti teyabanga na kabaka nti wuuyaawo mu kaseera ako waliwo oluso olwasooka ne tufuna oluso olwokubiri olwakintu lwakusatu oluso olwokubiri olwo lwatukitisa ne lutabukanga abantu tebakya buli omu alina amaanyi nga bwolaba Museveni nti ate waliyo people power ezoganya kati byatukitisa nga kabaka bamuwangula kati be bamusota n'atandika ng'afugako baafuze nga buli mwami w'ekika omukulu w'ekika ng'afuga abantu be ab'emmamba mwekka ab'engo mwekka ab'enkima mwekka kati ono kintu ye yabagatta kubanga yabasuubiza obakolera ebirungi n'abagatta so oyo omukazi Nambi ajjukirwa nnyo ne tudda ku mukazi gwe bayita Wannyana Obuganda nga bwakabeera ne bakabaka babiri kintu ne Cwannabakka yazaala omulangira Kalemeera n'agenda e Bunyoro Buganda nesigala nga teriimu muntu alya Ntebe bakatikiro ne babeera ku ntebe waliko Katikiro Ssebwana ne Walusimbi Owefumbe n'Olugave Ssebwana yalwako nnyo era tekyali kyangu okumuggyako kati omukazi gwe baayitanga Wannyana yali w'Ebunyoro olaba abakazi omukazi ow'Ebunyoro ate ye yazzaawo obwakabaka bwa Buganda kati atuuka atya mu Buganda omukazi Wannyana oyo okumanya yali w'amaanyi yali mukakabaka oba gw'oyita omukama wa Bunyoro ono omulangira Kalemeera mutabani wacyo bwe yatuuka eri n'amufunisa olubuto mpozi baluyitawo Mukundi omwana ayita Mukundi kati ate okufunisa olubuto kansooke nzijukiza abatulaba Fax 256 temwerabira oba tuli kwogera ku bakyala abasinga obbeera ab'amaanyi mu bwakabaka bwa Buganda abakazi b'amaanyi we batali terikisobola kutambula mu nsi kituufu okyogedde era nga we boogera nti emabega w'omusajja obuvunaanyizibwa wabeerayo omukyala n'omukyala alina baba buvunaanyizibwa mulimu ebikazi ebyefuulafuula eddala ebitategeera nga yo ekigenda ky'omukazi kuwakula ntalo si oyo omukyala gwe boogerako oyo nti buli musajja gw'olaba omuwanguzi emabega we waliyo omukyala ng'omukyala oyo alimu amagezi n'obuvunaanyizibwa kati tubadde tukyali ku Wannyana Wannyana oyo yali mukakabaka w'e Bunyoro ono omulangira bwe yatuuka eri n'amufunisa olubuto olwavaamu omwana Kimera eyaddalo n'abeera kabaka ow'okumeka Obuganda ne butambula kakati olabye abakyala nkuwadde Nanzigu oyo yawaayo omwana w'Obuganda bubeerewo n'enkuwa Wannyana oyo yali mukama w'e Bunyoro n'azaala omwana owa Buganda abo abakyala balaba n'enkubuulira Nambi Nantutulu yakola kyamaanyi okulaba ng'atereeza abaana ba Buganda okuba nga babeera wamu tweyanza nnyo omukenkufu tukyalirako bino ne jjajjawo tabimanyi naye gw'oza nze musinga obukulu naye tabimanyi naye era tweyanziza okutukyalirako okubeerako wano naffe sirina buzibu osobola okutegeeza Abaganda ababadde tebamanyi bakyala n'Abanyoro nja babuulira n'Abatoolo buli ggwanga ebyafaayo tubirina byonna ojja beera obibanyonnyola nga tukomye oba omukazi singa ofiirwa bbaawo omukolo kigwokola omuzimu obutadda gwokimanyi ti omuzimu gudda ne gukalakata byonna temubimanyi nina obuzibu bunene kakoso ojja somesa ensi eno etegeere tugenda beera nga tukuleeta tujja kweyongera okukukyaza osobole okunnyonnyola Abaganda ebintu bye batamanyi oba ebintu bye balina okubeera nga bamanya mu bwakabaka bwa Buganda twesigye nnyo okubeera ng'olisomesa ebintu bingi bye tubadde tetumanyi wabula nga temweraba tuli Couples Fax 256 nga n'abatusaamu ensimbi be ba higher level tour and travel agencies nga we nagambye nti bagambye erambulira ng'oli ku ssimu yo higher level basangibwawo nange bantwala ennambule teriba yateka tugwe wooli abeetaaze osobola okugenda ku WhatsApp namba yaabwe eri 0788751454 oba obasinkane ku Facebook page yaabwe eri higher level tour and travel agencies nja kugenda nange mbeegatteko tunyumirwe obulamu biba byakucakala ate birambule kubanga n'ebifo ebyennono mujja biraba nja batwalako mu bifo nja mugamba tutwaleko mu bifo bigo bya mugenyi owerabira kusubscribinga share and like wano Couples 256 amanya gange esigadde nze Rose nga mbadde n'omukenkufu wano yenze owammwe eka gwe mulinawo